nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugoberera updates. Eggwanga erya Sudan lyeganye okukozesa chemical weapons okusinziira ku United States. Eggwanga lino erya Sudan livuddeyo ne libaako kye lyogera ku nsonga za United States accusations okubanga babavunaana okubanga bakozesa chemical weapons mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga lino erya Sudan. Era okusinziira ku US egamba nti amagye gano ag'eggwanga erya Sudan gali mu kukozesa chemical weapons mu kulwanagana okugenda maaso, ekintu eky'obulabe ennyo eri abantu ba bulijjo. Ministry of Foreign Affairs mu ggwanga lino erya Sudan evuddeyo neyogera nti bo tebanaba kubanga bakozesa chemical weapons, era ne bagamba nti tebasobola kikola wabula America egenda maaso n'okubanga ate basiba ku matu ga mbuzi, tebalina kye bamanyi ku chemical weapons zino. Negamba nti America teri mu kukola okunoonyereza okumala okubanga ate bafuna amawulire amatuufu. Olutalo luno lwabaluko mu ggwanga lino erya Sudan mu mwaka gw'2023 wakati w'amagye g'eggwanga erya Sudan n'amagye aga Rapid Support Forces, era okulwanagana kwali kw'amaanyi nnyo mu mwaka guno gw'2023, wabula abakulu bano tebanaba kubanga bazikiza. Buli omu ayagala kuzza wuwe, buli omu ayagala kulaba nti awangula olutalo luno, wabula bingi ebize byogerwa mu lutalo luno, ate nga ne ba refugees beeyongedde okubanga bayingira amawanga ag'enjawulo mu Africa, naddala eggwanga erya Uganda, nga kati tulinamu ba refugees okuva mu ggwanga erya Sudan olw'olutalo olukyagenda maaso mu ggwanga lino erya Sudan. Stay tuned and don't forget to subscribe. Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.